Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma shrah li sadri, wa yassir li amri, wa khulul uqdata min lisani, yafqahu qawli. Baganda bange, tuchali ku bitendo ebyomubaka alayhi salatu wassalam, Allah tabaraka wa ta'ala biyamua nga yabina yekka. Ekirala kyekyokuba nti nno Allah tabaraka wa ta'ala nga amaze okutusaasira nga tulina omubaka alayhi salatu wassalam atugayidinge nga tugenda mu jjana. Era nga bwe twayogera nti omubaka alayhi salatu wassalam yajja okusooka okuyingira ejjana oluvannyuma lwa kitaffe Adamu ogifulumamu. Ate era ye muntu yekka ajja okusooka okukonkona oluggi lw'ejjana Ridwaani amuggulirewo. Ate era ye muntu yekka ajja okusooka okuyingira ejjana oluvannyuma lw'okuba nti taata waffe Adamu alayhi salatu wassalam yagivaamu. Omuntu yekka alisooka okugiyingiramu oluvannyuma lwa Adamu okuba nti nno yagivaamu ajja kuba omubaka alayhi salatu wassalam. Era bw'alituuka ku luggi bw'ati lw'ejjana ajja ddukonkona, malayika Ridwaani emubuuze nti ani ali awo, amugambe nti nze Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Emuddemu emugambe nti gwe wekka gwe nalagirwa okuggulirawo, tewali muntu mulala. Omubaka alayhi salatu wassalam ekiseera ekyo agiyingire n'ekigere kye ekya ddyo, ajja tulagirira ffenna, sigamba nti ku lwaffe wabula ku lulwe, sigamba nti lwa kitiibwa kyaffe wabula lwa kitiibwa kye, sigamba nti lwa kusaasira kwa Allah kwe yatusaasira wabula lwa kusaasira kwa Allah kwe yasaasira omubaka alayhi salatu wassalam. Era Allah tabaraka wa ta'ala ekitiibwa era ekirabo kye yamuwa ekirala kyekyokuba nti yajja okusinga okufuna ejjana, ejja okusinga okuba eya waggulu. Allahumma tuteekeyo, Allahumma tuteeke mu abo abalibeera naye ku mukogo. Abamanyi bakyogera ekigambo ekyo ne batugamba nti mukikubemu era ejjana mugikubemu nga bw'olaba olusozi nga luwanvu, oba nga bw'olaba piramidi zino ez'e Egypt. Ekisembayo waggulu kasolya katona gy'okoma ogenda waggulu ng'olinnya, ebisenge gye bikoma ogenda nga bikendeera okutuusiza ddala bw'otuuka ku kisenge ekimu. Ekifo ekyo kyekisembayo mu Firidausi al-A'la, kyekisemberayo ddala. Ate era ekifo ekyo Allah yakiteeka wansi wa arushi ye. Ekifo ekyo kiri wakati wa arushi ya Allah tabaraka wa ta'ala. Amakulu bw'ova ku kifo ekyo odda ku arushi ya Allah azza wa jalla. Era ekyo ekifo kiyitibwa al-Fadila. Ekifo ekyo kiyitibwa al-Fadila. Fa arju an akuna anahu. Yabuuzibwa omubaka alayhi salatu wassalam, basuhaba ne bamutegeeza nti kifo kyekyo, n'abagamba nti nno ekifo ekyo kyekisembayo mu Firidausi. Agamba atya? Agamba nti kyaweebwa omuntu omu yekka. N'agamba nti fa arju, mukama waffe yali mukkakkamu, nabbi waffe yali mukkakkamu. N'agamba nti fa arju an akuna anahu, n'agamba nti nsuubira okuba nti nze nja okuba Allah ajja kimpa. Teyakyewa wabula era kyovula nti kirungi nnyo okubeera hambo, kirungi nnyo okubeera omwetoowaze. Kati awo tugamba tutya? Allahumma rabba hadhihi da'watin tammatin wassalat qa'ima ati Muhammadan alwasilatan walfadilatan waddaraja rafi'atan wab'athuhu maqaman mahmuda nilladhi wa'adta. Awe tukoma era edduwa eyo tugikwate. Amakulu ati Muhammadan, Allah ayi mukama Katonda tukusaba owo omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama omuwe eki? Alwasilatan, omuwe walfadilatan, ebifo ebyo byetwogeddeko ebisembayo mu jjana eya waggulu, waddaraja, era ekyo ekifo omukoogo ogusembayo ogwo gw'ejjana, arrafi'a ogumuwe. Allahumma ayi mukama Katonda gumuwe ya Allah. Wab'athuhu, tugamba era tusaba amuzuukize mu kifo al-maqamu al-mahmud, ekifo ekyo ekisinga okuba nti nno bajja mutenda. Alladhi wa'atta, ekifo ekyo kye wamusuubiza.
ebitabo bya hadithi bitugamba nti oyo yenna yajejo omubaka alayhi salatu wassalam ekiseera ekyo ajja mutendereza, oyo yamutya ajja mutendereza, oyo yamugoberera eyali tamwagala ajja mutendereza, eyamwagala ajja mutendereza. Ebitonde byonna bijja kutendereza omubaka alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam kabisindika durudu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tabaraka wa ta'ala asazeewo olw'amaanyi ge, olwa kontrol ye, olw'ekitiibwa kye, olw'obufuzi bwe aljabaruti, okuba nti tewali kitonde kyonna kigenda kuba nti tekyogera Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Awo era nga tutegedde buli kitonde kijja kuba kitegedde nti tewali agenda kutujja mu buzibu bwonna obw'ekiyama, tewali muntu, tewali kitonde kyonna kigenda kutujja mu buzibu obwo obw'ekiyama okujjako omubaka alayhi salatu wassalam. Ngabo awo nanno tujja kuba twetoolodde mu bannabbi bonna okuva ku Adamu alayhi salatu wassalam nga tumugamba tuwolereze eri Allah agambe nti tugende bannabbi bonna tujja kuba tumaze obayitamu. Bannabbi bangi baganda bange, bannabbi bangi bannyinaza ab'ekitiibwa abampuliriza, bannabbi bangi n'okuba nti tujja kuba tubayiseemu bonna emyaka kugamba ebbanga lijja kuba liyiseewo awo, ebbanga lijja kuba liyiseewo ng'omuntu akooye ng'era bwe twayogera. Era omubaka alayhi salatu wassalam awo wennyini omubaka alayhi salatu wassalam ajja kuba nti akola ebiddako biidhnillah. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala atusaasire, atuteeke fi suhbatihi. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala atuteeke mu mikwano omubaka alayhi salatu wassalam gyali banajo. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala atuteeke mu abo balinywesa n'omukono gwe ogwa ddyo. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala atuteeke mu abo abali ku muko gw'ejjana ya Allah nabbi sallallahu alayhi wasallam gyali baamu eya firdausi minan nabiyina washuhada wassalihina wa hasuna ulaika rafiqa. Ayi mukama katonda tusaasire ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidul majid. Allahumma barik wa ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidul majid.